Godfrey Pokunsereko emyaka 7 w'ekitalanga Heritage mu Luka gw'e Kansanga mu Kampala yalumiriza abaana be yeezaalira okuwamba maka nga tebamuganya wadde okulinnyawo ng'oli lwalinnyawo balirwana bye bamutaasa. Ne geeti baziggalawo ssebo balwo negenda ne bakuba ne bakola ki akawala kamu ne kankulamira n'okunkulamira ningamba kanagira olaba olinda sirimu. Nsereka yogedde engeri yawasaamu nnyina w'abaana bano mugenzi Florence Nanziri era ne bakola nnyo mu myaka gye7 okufuna ssente okuteekerateekera abaana bano n'obukadde bwabwe. Bwe nagulaawo nagulawo nze nga ku lwange yanguzawo ssente emitwalo gyali 45 gyali nnyingi nnyo nnyo era Katonda gye nnema okusasula kubanga nasasula installment 3. Agamba okuva abaana nnyabwe yafa bamuwa ekirowoozo eky'okutunda amaka gano tekubanga gabajjukiza bingi bo ng'abaana baweeka omugabo gwabwe nga yakyali mulamu era yagenda okulaba nga pulesa eyitiridde kwe kukkiriza okutunda amaka. Nabasanga abo bonna bati naye taata badde tuteesa tutunde wano tugabane nemugamba nga muleese ekiteeso kibi nga kizibu ekyo tugabane tutya ate n'abasanga ngawo bakuŋŋaanya nti tugabane buli omu amuwe kike. Kyokka bwe yakyusa ekirowoozo ky'okutunda abaana baakwatibwa obusungu ne basalawo okuwamba enju era ng'alumiriza nti bali kuba bbulooka abali emabega bateekamu kasunda bbaasi ndi muzeeyo n'atunde kubanga akaddiye ng'essaawa yonna Katonda ayinza omujja mu fyuzi bo ne basigala mu bbanga. Bafuna bano abafiidinga bo baaganika kati wategedde ono kitemu agenda kufa oba tutenda kusobola okumutta bwe tunamala omutta nga tugabana nga twetunda nga tutunda kye twagadde kale buzibu butandikidde awo. Okusooka kwa bwenna zaali badde sirimu n'abaana abo kwogera nabo kirala kyonna obanga nabaweerera abamadiguli bagafuna ndebe nabo batandise kwetimba ku bitambi mbeeseko nga beetimbye ku paane baagala kutuukirira kakati ningamba kataba embw eno. Agamba nti ekimuluma bwe baana okumuweebuula nga baatuuka n'okutema emizigo mu kyalo ekisenge kye n'ekya nnyabwe kati abaana bano abamuleebuukanya abantu bakulu abasobola okwekolerera. Asembayo alina 37 kati abo si tebakyalina baana abo babiri nze nkomawo wange olaba dda ne ku bedroom yange ne bagisimamu ne bagiteekako master bedroom ne bagiteekako omuzigo ne basuzaamu omupangisa n'oli omuwala naye n'asima eri naye n'ateekamu omupangisa eyange nga nkyali mulamu. Aliko akatambi katulaze ng'omu ku baana amwefungulira n'okumukuba nga bamutegeeza nti bamukoowa dda. Kati kiri mukulu wo toyina wano kati nakamusulanga tuli baana katakatazaana yagala kaserera sirani kwe. Christine Mbajja ssente w'ekyalo kino agamba nti ensonga za muzeeyi Nsereka azimanyiko nawo abaana bano amagezi okugenda okwekolerera. Taata tagaana kuwa baana naye obutakkaanya buli mu ngabana. Baana baagala kingi kubiriza abaana okukola baleme kutunuulira byaba kitaabwe nti ngenda kufuna mu taata wange kye yakola nedda naye yateekamu amaanyi n'akola. Nsereka asabye ab'obuyinza okumutaasa bamugobere abaana mu nnyumba gye beddiza ng'akyali mulamu. Banviire nziire bakaaga ntuulawo nze sisiro wa kitange yampa emitwalo yampa 10,000 mu mwaka gw'7 nanga mwana we genda otandikirawo yampa 13,000. Jovan Kibirige yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.